Ochalaba okwanjula n'embaga. Song do you want to dedicate to her? I love the song Yegwe. Yes. Hey, that's nice. Sharita's bridal world Wanange nkozeko bulungi nsiimye ddala Hey, with kwambas. ate era nkomawo ku mbaga. Oh. Amina. Tusanyusiza toli mugola ayomba oli so peaceful. You've got gold. Who loves each other more? Mwetunulira ani asinga okwagala munne? Who loves each other more? I think me. No, you quarrel a bit. Who loves each other more? I do. I love you most. Kale bako bewebaza tukuleke mukwano. Nange njagala okwebaza okusooka bazadde bange sobola kubeerabira. Yeah. And then njagala kwebaza Jackie, sister wange, kubanga she's been there from like every step of the way. She's been there from the very start. She's been very supportive. And then of course no mwami wange. Mwami wange ambeereddewo. Mwami wange Mukuba akama. I love you so much. Kale bannange abagole bafereka tubaleke tuva ku Delta TV tukole tubagala nnyo. Is there anyone you want to thank, sir? I want to thank my family, and I really want to thank Mark and Amy, directors of Good Shepherd's Fold. They have stood with me through all this, and also I want to thank Julian and her sister Jackie. They've been supporting. And I want to thank Delta and your Sharita's Bridal World. Have we fulfilled what you saw? It's more than what I expected. Did you put in your phone on her line, her number? Heartbeat. Nateako Mara, and mulimi lwabwe it means love. Okay. Yeah. Hi Mara. Hi. Tova ku Delta TV tukole katongere okunyumira tova ku Delta TV nkwagala nnyo. Kwera ngoli mukulaba Delta TV tukole banange gana amaka galimu omukisa buli mwaka bakyaza ate banjuza abaana b'obuwala era abaana bawo balaba balungi bazalibwa omukyalo mulungi mami sibyekyano bulungi nnyabo sibyekyano nnyabo omukolo guli gutya omukolo gunyumye nsanyuse nnyo wabale kunsabira omwana akumeka ng'afumbirwa ono omwana wakubiri ate abalala era bajja nnyabo owulira otya nga baana bo tebakusaza abaana b'obuwala mpulira bulungi kubanga tebansaze mu butuufu kubanga eriyo ayagala naye n'atakituukako ati ndi musanyufu nnyo bagamba ki bagamba nti boogere n'abaana ate baweerere abaana ate boogere nabo kuva buto bamanye ate babeere ekyokulabirako kubanga balabirako ffe mbaddewo wano sivaawo tutambula bulungi n'olwekyo bwe mubeera obulungi mu maka buli kimu kitambula bulungi. Bani boyagala okwebaza? Nebaza bakakiiko bonna abakoze kuno, nebaza abaana bange, nebaza n'omwami wange kuba afuddeyo nnyo, nebaza n'omwana wange. Webale nnyo, webalire ddala, webale kugumiikiriza ate era nkwagaliza birungi byereere era beeranga mwesigwa mugumiikiriza nga nze maama wo bwe mbadde. Mami kamugambe nti weebale kutwagala, weebale kubeerawo in all seasons. Thank you for not giving up, and thank you for giving us a great example for us to follow. Era nkakasa mami nti sigenda kuswaza, genda fumba nkuleetera abazzukulu. Nawe nkwebaza, webale kujjanga n'otatuyiwa, webale kwambaza bulungi baana bange, webale kwagala family eno. Kama naawe akuwa omukisa. Nabo balungi bakakkamu ate bambi balina emitima emirungi. Amiina. Miracle of the time, Jesus. Miracle of the time, Jesus.
This is a ring sign that of my love for you and my commitment to you. I promise to love you from now till end of time. You always be mine and mine one day. Tata. 3, 2, 1, 0. Atomulisa Glorious mulage sikyanaarya mulisa mujja kwelisa ku mbaga musongereko oyo muluo. For us eating is not a problem. You can pick even 7 pieces at once. For us we eat con caro mariquande. You also give him a drink. That man can drink. He drank half of the water from Kaluma Falls. And then you can carry it. I thought about the demand of Akunwes. Kakari. Hey, Chino Chiteriko. Kakari. But what answered your last year, I am requesting that you come here for accountability and recognition. Yes, sir. Yes, sir. Hey. Just come for accountability. Hey. Tole mumu receive lakat. Wana woli glorious. Koko tuliko. Bakatuma mafe babade bakaminyo. Siligo skills ya chukua. Glorious okumausa wayona. Kamfune wenjula. Mabulire nembozi. Kereza tukalenga speaker tese muziro. Yayambaza omugole twali mwongedde ngaliza amaanyi. Tubadde choices ennyini endongi. Tubadde mu kafubo ngoma siyesooka ngoma setsembayo. Ezo nazo tokidde. Nazo tokanye. Lwatyo omwana obuwala Gloria nakakana kutaka. Gloria kakana ko wansi. Softly. Aha.
Aha. The other side. Don't strangle. Ngate ndongo yaffe ennungi bwetyo evudde mu Sonic Events. Bwe batukubye omuziki omulungi bwe kutyo. Ne DJ Semigo. Glorious young is the boss here. Thank you for coming home, and thank you for making me a special lady today. I really appreciate that. Right. I put here a few things for you, and I want you to eat them alone. Don't share with anyone. Like alone? Alone. Not even with the best man. Alone. Yeah. And I hope you can eat them as you wait for me to come home and help you with the meal. And then this watch is a small token to you, but also to remind you every day you miss me, you can look at the watch and then know that I'll be with you very soon. Okasembeza nnyo wano kajja kuntwalako amatu ne wiigi z'abantu zijja kgenda nakalaba mukolo ogumu bagenda okugirabe bati nga abakyala 5 wiigi zigenze. Banange, congratulations Gloria ne Jerome, mwebale nnyo kutwagala. Jackie nawe n'omwami wo mwebale nnyo mwenna kutwagala. Family eyo naffe tubaagala nnyo era tusaba Mukama yongera obbawa emikolo mutuyite ne family endala zonna ezaali zituwadde emikolo tusaba mufune emikolo emirala era tukole ki tukomewo kubanga ffe tudelivaringa mu kaseera kano mukwano mu kaloozo kaffe olunaku olwaleero. Waliwo ebintu abagole bye mubuusa amaaso nga mulina okubikola osobola okubeera ng'onyumirwa omukolo gwo. Ebiseera ebisinga ffe abakyala tumanyi okugejjagejja, tumanyi okubeera ng'embuto zaffe nga zigeze, emikono nga minene, n'otuuka okwambala olugoye n'otanyuma ku lunaku lwo olw'okwanjula oba olw'embaga. Njagala okutegeeza bw'oba ng'otegeka omukolo, ekintu ky'okulabika obulungi okunyuma tokibuusa amaaso. Togamba nti nja kwambala kabayika kasiba olubuto, nedda. Naawe kennyini osobola ogendako mu jimu n'akamere n'okakendezaako, tolya ng'asiibula enkya. Osobola okunyumirwa olugoye oyambala akateteyi. Waliwo abagole abo be mutera okwegomba nga mulaba emikolo gyabwe ku TV n'ogamba naye omwana yakoze figa naawe soogikola kasitoba nga tolina lubuto lunene. Mukwano omugole gendako mu jimu okole zi sit up olubuto lukendeere kwegamba obeereshe osaana kitandika myezi 6 nga omukolo gwo tegunnatuuka. Nkukakasa ojja kunyumira engoye ate naye kenyini ojja kuba ng'olabika bulungi nga tofuluma kuzina ng'ate oli mu kuwekerera nkoye mumpa akatebe bampujje okitegeera. Kale mugole labika bulungi omukolo gwo nga gutuuse osobola okubeera nga weeyagala. Nze Sharita mazima wanvu nsinzira ku Sharita's Bridal World abankozeko akaviri ne makeup fe abakoze ku bagole baffe bonna boolabye olwaleero.
era nawe tusobola okukolako tulina buli kimu ekyabagole. Sharita School of Beauty tusomesa abaana b'enviiri, tubatikkira, tubaagala, tubasomesa, tubateekamu empisa. Ate ku Njovu Junior School omwana owa primary ne nursery genda yobera kushuwa deal nti omwana agenda kuyita bonna bayitidde mu first grade wali ere nansera amala bweyagala okwegulira akataka ko ak'ekikazi nti njagala afuna akataka kanga ak'ekikazi obanja afuna ettaka lyange ery'ekisajja osobola okusasula mpola mpola ku Njovu Estate wali eri ku Nansana Business Center. Nkoze ne Shafik, I salute you. Sadat Kajambo, William, how are you? Waliwo Stanley, nakolako naye ne wabeerawo ne nani omulala Fahadi nawe nkutumidde nnyo n'abalala mwenna bintu bizibu nkutumidde nnyo Shamim, all of you guys, Carol, you guys at Delta, I love you so much. Mukama abakuume, bye bye. Bale nerabidde okukalayo galbint Anjagadde Murat. Ndaira sirimba leero bino byenjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntuja